The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. Empishi ebyobufuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayugayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleese amaanyi. Olwo fadda bafutsoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwo jeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba anti bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no kuda Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenja ewamune. Farida Bikobere Buli wa Sunday esawa 2. What at the church, though? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Nkulikeyo basabo ne manyabo mukuumulamu okwo amanya nze Edgar Matthew Karuhange no TV gyolaba bagiyita Digital TV fe twasalawo okubanga tubaweereza naddala nga tusinziira ku mikutu nira wala fe tulowooza ensi egenda digital because at the end of the day eventually that's where we are going sooner or later. I think we are already there because ensangi zino olaba abantu abatuula okubanga balaba amawulire tetutera kubeera bangi ennaku zino okonsuminga amawulire ng'osinzidde awo w'oba oli so ffe we twasalawo okubanga tujja so ayagala okulanga naffe emikutu gyegyo Digital TV osobola tuweereza message at the Alternative Uganda osobola okubanga otuweereza TV message tujja kubanga tusobola okubanga tuzisoma nga tugenda maaso ne program eno yennyini olunaku olwali nabagambye nyina kanso namakajjo Frederick Derrick mu mbeera eyo yennyini so olunaku olwali tugenda kuba twogera ku migozo bano egiri eyo mu Jema ono nno nga ya omu ku legal secretary naddala wali ku Jema but is also the chairperson team Kyamundu ekikeebuuza kitegeeza ki ekyo muyinza okuba mwebuuza team Kyamundu atebye ebice ebyo so tugenda kuba tutunuulira Justice Forum oba Jema wajevudde then twogere ku nsonga ezigenda maaso eyo enjawukana zivudde ku ki then tutulie ne way forward kubanga 2026 wuna atuuse how do they work as opposition parties okubanga basobola okubanga balinawo kye bakola because we are looking at the opposition at its weakest ever buli wamu waliwo emigozo bano kati ne mu Jema
namwe mulimu emigozo bano. So olunaku olwaleero awo tugenda okuba nga tusinziira era osobola otuweereza message yo nja kuba nzisoma nga we tugenda mu maaso ne program eno. Munzikirize ennyaniizo omwami Namakajjo Kanso tukwaniriza ssebo. Amina bwana Edgar. Nange ndi musiimo okuba nga nsobola okweyungako ate ku platform eno olunaku olwaleero ku The Mighty Drive. Ate era nensindika okusiima kwange eri management ya Alternative Digital bwana Arnold wamu ne bwana Norman wamu ne timu yonna ya production esigalidde. Naye ate n'okwongera okwebaza Katonda liiso ddene olw'okuba kyasobodde okutuwa ate olunaku okuba nga tukyasobola okutegeera ebigenda maaso mu ggwanga. Ate era n'okwebaza Bannayuganda olw'ebyo basobodde okutuusaako engalo okuba nga balina bye bakyasobola okwongera ku nkulaakulana ya Uganda ng'ensi yaffe era nga nyaffe Uganda. Yesebo. Naye patriotism ennaku zino tekyaliwo, abaana tebakyayagala ggwanga lyabwe. Do you realize that Namakajjo? Ennaku oluza kivudde ku ki okubanga ffenna ebintu by'eggwanga tebikyatukwatako really? No, kirina okubeerawo okusookera ddala omuntu okutuuka okukola oba okufaayo okwesulayo gwa naggamba kibira ddala ku bukulembeze bwe tuba tulina. Wekiva ku bukulembeze ne kidda ne ku trend etambula entertainment alambika ki. Naye okwogera Katonda okutandika ddala ku bukulembeze, omuntu yenna kasita obeera mu bukulembeze mu Luzungu twalina engombe egamba always too much of something is always bad. Kakati gwe tosobola kukalakata banno myaka 4 okuyisa kalakata kote kukyali kukulembera tekukyali kufuga n'okalakata banno emyaka 4 n'osuubira nti abantu bokalakasa emyaka 4 basanze bato bazaalidde omwo n'abaana bazadde abazzukulu nabale bwe wasanga tebalina mu Luganda kye tuyita bazzukulu bannakabiri. Kakati essaawa eno otandise n'okufuga abazzukulu bannakabiri, which is a reality. Kakati ekyo kyokka kitandika okuleeta mu characteristics mu bukulembeze bwe bwandibadde obulungi obubi. Omuntu yenna buli wayongera okwenywereza mu buyinza kireeta enkola endala oba kireeta okulowooza ku bintu ebirala nti nenywereza ntya mu bukulembeze, nkoze ekyokwenyeza mu bukulembeze, osiizinga okuba ng'oweereza n'otandika kwekuumira ogamba nti kanekuumidde ntya wano nga sivaawo. Kabiwe buli otandika okulowooza nti njagayo omwaka omulala gumu mu bukulembeze, otandika okukyanolinga ssente zandibadde ziyamba abatuuze ate okutandika okukuuma ggwe mu bukulembeze. Kyova olaba budget tujja kulaba nnene nnyo ng'ekyagenda mu security, ng'ekyagenda mu defense, ng'ekyagenda mu state house, because tulina okweggumiza mu bukulembeze y'endowooza eyo. Ate endowooza kasita ejjamu automatically eyonoona kye tuyita the economic strength oba the economic muscle y'eggwanga. Abantu oyongera okukamula kyova olaba n'essaawa eno abasuubuzi bakugambye tuddamu kwekalakaasa kubanga wabawo essuubi tugakola bwekiti naye tekinnaba kukolebwa. Kaakati bw'otandika okwagala okwekuumira mu buyinza n'olanga n'essente z'olina kwanga tujjukira ozijja n'oziteeka mu military. Military is not a productive sector into contributing to the GDP. But it's because of security that you can thrive, everything can thrive. Where kati security wadekugattako ki? Anti ekukuuma n'ebintu. Eruwa. Kwata security teeka mu poliisi bawe good welfare. Tokwata ssente kuziteeka mu military police. The role of military police is one, it is the disciplinary unit in the police of the police officers and the military. Bwe tusanga aba PSU gye tusanga ababonereza abakoze emisango. Kaakati we tutuukira okutandika okufuna military police ku nguudo ng'ate rolo yayo esinga erina kutereeza aba military officers kati ogirese ku luguudo n'obawa ne reflector eziriko emabega MP traffic police. Kuva ddi nga amateeka g'e Uganda tulina kye tuyita traffic police mu military? Tekirimu. So ekyo kitegeeza nti otandise okukyalolinga said ng'oziteeke mu security etali productive to the country's economy. Twagala nnyo security yaffe okuba nga erina good welfare era ng'erina good salary. Instead of multiplying unnecessarily the military officers, just create a good and accommodative
environment for the police officers abaliwo. But the good thing I've also increased their salaries now. The first let's say so. Teba increasing the basirikale. Oli CDF akola mulimu gwe. Akola gati nage I increasing the UPDF. Upayo increment ya police officers. Negative muche batakuzi. Njogera ku police officers. But you're also looking at no. What would say? Engela, I've appreciated you have the always fact. cried and said, Hey. you people, our soldiers are living miserable lives. No, That no, was their salary. Edgar. How can he work for 430,000? We have appreciated the facts. Era kugambye, it is better okuba providing with good welfare. It is better okubongeza sente. I'm not objecting, era sikigaana okubanga UPDF baba wa sente. Yes, sir. Beba kuuma ensalosalo za Uganda gwe mulimu. Naye nkugamba kyandibadde fa beta nnyo singa sente ze musinga otuteeka mu recruitment y'aba military officers abayitirivu nnyo bateeke ne ku nguudo bakuninga ba traffic officers. Singa sente ezo muzikyanolinga nazo ne mwongeza abasirikale ba Uganda Police Force omusaala. It makes no sense to do a multiple entries of abantu abatagenda kufubeera na mwoyo gwa ggwanga mu kuweereza. Literally buli mwaka bayingiza abantu mirundi. Naye nga bonna b'oyingiza baggabi balina omwoyo okuweereza. Bagendayo kubanga bagezezaako ebyo nabyo bigaana. It is a last resort. Si byagenda mu military abamini mu police wa military essaawa eno nti agenze lwa mwoyo gwa ggwanga. Ediga twakulanga nawe bakugamba bugambi tugende muchaka ozuka owebaka wesunga ogenda muchaka because wali oyagala. Yes. Essaawa ne bagamba bali mutowo ne bamugamba genda muchaka alaba last resort. So si buli ayingira military nti aba ajagala. Okay. Agezezaako other sectors of economy ziganye kubanga zagwa. Ediga essaawa eno nkera kumacha nenkwa $5,000,000. Ne kugamba nti zitwale ziteeke mu business gy'olowoozaako. Within a period of 3 years nzaagala nga zikomyewo n'amagoba ga $1,000,000 ozizza. We are in Uganda. Nga tonnatukata kuzizza soko ngambe oziteeka mu business kye Uganda. Eri guaranteed. Aho oli muna Uganda okulira Uganda. $5,000,000 biibyo. Business gy'ogiteekamu. Kabuzo kalungi se. Era omala okutegeera business gy'oteekamu omwami mu myaka 3. Kale kanzijjamu ne interest ku $5,000,000 byennyini. Senakuwa. That's very tedious also. Njagala osooka oŋŋambe nti we mba nkedde ku makya yeno business gye nnyinza okulowoozaako. Lwaki nkikuleetedde one? Uganda y'ensi etalina a guaranteed running economic department. Omuntu gyoyinza okugamba nti eno yo tufa nayo. Njitwesiga nti weziteekamu sente zange wano. Zijja kudda eno yo tufa nayo. Bw'ogenda mu Bungereza at least ng'olina oli-investor bulungi sente zo zirina ennyingi ogiteeka mu mipiira zidda. Yes, oba sure. Zijja zikomyawo. Bw'ogenda mu America oziteeka mu firimu n'ogamba nayo sector zidda. Even at the worst tumanyi nti n'Abamerika basinga okuba ne immorality. Immorality. Naye bw'ogenda ne mu America ne sente zo walize tuyita movies eziriko bracket. Era nayo bw'oteekayo sente zo zidda. Kubanga bo bagenda ne bagamba kale zonna kati sector oba moral oba immorality kasoba nga tosse muntu zonna tujja ziboostinga. Ne baziwa license nezo nazo sectors mu kind of movies gye ziri. Uganda sector ki gy'ogamba nti nkuwadde sente ogenda zizza. Tugambe real estate yokka. Ojja teekawo ekizimbe zijja kuva. Zijja mala emyaka 10. Nze nkugamba emyaka 3 ne bona oziteeka mu kizimbe. Ojja tuuka onoonya agula ekizimbe for 1 more year akugule. Gw'ozirina ozifunye ziteekawo ekizimbe. Togenda funa agenda kigula. No, government yesu yagwa nagamba ye example gye nzize nkugamba nti we are prioritizing wrong sectors. Uganda is not at war. However much twagala security. That's true. We are not at war. We are not at war. Yadde security tukola ki? Tujeetaaga. Yes sir. We appreciate. Naye gwe okukolanga every time mass recruitment. Naye nga ate mass recruitment ogikola nga nawe omanyi kenyi budget gy'olina tekyamalako. N'otandika okukyanolinga sente zandigenze mu budget endala nga agriculture okuziteeka eri.
awotalina mulamwa n'otandika okukwata amagye gago gali Somalia gagenze Guinea gagenze Congo wagamu gasangako ne Malawi. Pan-Africanist, yes. Yeah, no, Pan-Africans, but not at the cost of a nationalist. But what do you... Pan-Africanist is made of a nationalist. What are the 4 pillars you guys are following as Uganda? Because now we're following the agenda of President Museveni. Is Pan-Africanism is also there. Pan-Africanism, patriotism, yes. Kafero yayimba oluyimba. N'agamba nti nze mwenzira ye wa kitange ne bwenkonko ne matumbi g'ekira akola ki? Agulawo. Naye okutokuyita kuki? Kusosola. Okuba kuyita kumanya Luganda. Kubanga endekuzaala era ye kutabaganya. Tekitegeeza nti nga tonnaba kugamba nti nno mukadde ogwo aggulira abeebweru okuyingira. Ate gwa wa kuggalira aba akoze ekikyamu. Kubanga gwe olina kuba ng'oyingira. Naye oba matumbi ga kiro. Okuvaayo okupromotinga kye tuyita Pan-Africanism. Yes, sir. Tosobola kipromotinga at the expense of a national. Omuntu yenna okufuna omwoyo gwa Pan-Africanism alina sooka kufuna mwoyo gwa nationalism. Alina kwagala gwanga le first. Osooka kwagala Uganda n'oyagala Africa. Olaba nga nakuba tonnatandika na kwagala Africa. Yes, sir. Omuntu yenna ategeera asooka kwagala family ye. Because it is the smaller unit in the society. Yes, that's right. Ate yekola society. If you don't love your family, how tosobola kwagala basigadde. Bw'omala okwagala family yo. Mu Buganda balinanga structure tutandika oddamu kwagala lujja lwajjajjaawo. Bw'omala okwagala eyo concept y'okumanyaganawo yajjira. Nga omala enzija wezimala okumanyaganawo kwammwe nga mugenda kumanyaganako k'omulunyiri oba okw'omutuba. Ng'otandika okwagala omutuba. Bw'omujja osanga namakajjo ndi wammamba. Omutuba gwenvaamu gwa Muzaŋŋanda musiga lya Namaama ekyaggwe. Kaakati okusanga nasooka kwagala mutuba gwa Muzaŋŋanda. Kubanga okutuuka ku Sigga gye tutuula ewa Namaama ngendayo nga ava mu mutuba gwa Muzaŋŋanda eggayaaza. Yes, kituufu. Kaakati kitegeeza bwe mba saagadde mutuba gwa Muzaŋŋanda sisobola kwagala Sigga. Tosobola. Bwe mmala okuvaawo ne ntuula ku Sigga bwe mba saagadde Sigga oba okuvaayo okwetabako okukoba mu kulondo kuli okuba abamu ku bakulembeze b'oku Sigga sisobola genda kakiko ka kika. Otuuka waggulu ku kika. Kaakati ebyo byonna byonna tumala obya appreciatinga. Tosobola kuŋŋamba nti omuntu asobola okwagala Sigga nga tayagadde mutuba. Kyogamba wano tusoosowaza nnyo. Tusoosowaziza nnyo Africa ate ffe ne twerabira. Bwe ba investor bentera olaba betuwa ettaka naye bannayuganda nti babawa ttaka lya investor. Kubanga tetweyagala ba investor bawa ettaka sina Bafirika. Pineti n'omuwa ettaka n'omuzimbe n'ogamba. Pineti yeewa. Naye twategeera nti Pineti yeewa, Pineti tebamuwa. Pineti yeewa. Pineti tabangako mukyala, Pineti tabangako muzungu. Pineti ali wano Uganda tabula n'ekoofiira ku mutwe. Era yavaayo n'akakasa. Kaakati ye Pineti twategeera nti takyali muzungu tetudiringa na muzungu. Ekyo ne tukimma amazzi bwe banayagala baneetereza mu Uganda. Naye omuntu yenna atalina mwoyo gwa Uganda tosobola kuŋŋamba nti olina omwoyo gwaki? Gwa Africa. So lastly ku kibuuzo ky'obadde omubuuza ku kibuuzo tutambulirako nti kiggyeewo abantu okwagala ensi yaabwe n'okwonooneka. Nakugambyeko ka concept entertainment. Mukama nyambye nti I'm a creative arts lawyer. Mu bye specializinzemu nga munnamateeka. Specializes mu human rights. Naye okusinga n'enteganya kye tuyita creative arts industry. Naye tulina obuzibu nti twogera ku bayimbi ba actor ba dramatists bonna bakuba ebifaananyi bonna bali omwo. Kubanga lwaki nafunamu interest. Uganda yensi etamanyi nti eyo industry it is a virgin industry ate erimu obeso contributing kinene nnyo ku the country's GDP. Tugirabanga gossip na lugambo. Naye it contributes a lot to the country's GDP. Bw'oba oyagala okulaba nti omunnayuganda asobola okufulumya ssente empitirivu naye oba talina teekayo ekivvulu. Si buli agenda mu kivvulu nti biliyoniya batakala. We are lifeists. We are lifeists. Kakati omala otegeera that concept, appreciate it, be empowering
ofunemu nabo bafunemu. Tochiraba nga kizibu oba you can look for the advantage, that's what you're saying. Yes. Ate advantages nyingi nnyo ku eri government kasito empowering abayimbi ba artists bonna basigadde. Mwagala bataxinga kati. No, it's not about taxing. But the plan is there to start taxing yes, them. Naye on the side of the creatives, ndilo ya wa Uganda Musicians Association. Yes, sir. And the creatives, I'm the secretary for the Pan-African Network on Artistic Freedom. Kyo bado yagera ku concept ya Pan-Africanism ngitegeera. Because tuka mu Pan-Africanism, I promote Pan-Africanism ku concept ya creative arts. Yes. Wema tonsanze Uganda ojja kunsanga Zanzibar bobe Nigeria nga ndi ku Pan-Africanist on creative arts industry. Exactly. Kakati siri mu advocating for taxation. Nature tulina okumanya nti bino ebintu bibiri bitambulira wamu. Rights and duties. Kasita wabeerawo right olina okubawo duty. Okay. You government will violate bulungi free accommodative oba a good accommodative environment for the creatives. Ne batandika okufuna musuubira ne government okutaxingako akatono kekola ki? K-taxinga. Tosuubira nti egenda kuwa bwegende. Of course naye befuna. Naye ate ne government erina kuteekako taxes n'esukka ng'ate gwe tofunamu. Okay. Kati concept ebadde yino bwana Edgar nti ennyimbe oba ebintu oba ebitonto byeki byonna oba art akolebwa ku mulembe guno gwe tuliko. Ojja osanga ennyimba ezigamba nti ekisooka twayiseeko dda. Osanga olimba olugamba tolina kyoŋŋambayo. Osanga ennyimba ezigamba tombadala saagala kumanya. Twesangeyo nkwayo buslogan obuli awo. Yes. Ezo tuziranga slogans of entertainment, yeah. But they are impacting a lot mu community yaffe. Okay. Twakulanga nnyimba z'otera okuwuliriza owuliriza ennyimba nga nyagula ensi kuba tugitunda. Ennyimba nga Kampala mu kkooti. Ennyimba nga olulimi lwange kafeero. Yes. Ennyimba nga budde owedda. Very educative. Ennyimba nga ennimiro y'okubuganga basudde. Ogenda okulira message naye twajja tukyukakyukamu okudda mu nnyimba z'abawalukaga. Okudda mu nnyimba z'aba Vincent Segawa. There was quality in messaging. Quality in messaging. Yaliwo. Ate nga yo message ekuyamba kinene nnyo ng'omuntu okuwa omwoyo gwagala ensi. That's true. Essaawa eno lwaki omuntu osobola kusanga mwana ayagala nsi kuba n'akaana akalina emyaka 7. Osooka genda n'okabungula okagamba n'okabuuza ekibuuzo nti amwana oli bulungi affe twayiseeko dda. Tosobola musanga mu mutima n'omugamba jangu nnyambeko ku kino atoŋŋambayo. Kwegamba those kinds of slogans eziri mu entertainment zikola kyamaanyi nnyo. Yes, okutta omwoyo gwa patriotism. Ogongera ku government ebyeremeredde okukola byonna ne bitira ddala omwoyo gwa patriotism. Kasoda kati tunagenda mu kuwumulamu. Badde njagala also commenting to the fact that we have a new CDF who doubles as the son of the president. Kino bannayuganda bakitwale batya? Is he supposed to be there? He's a soldier, he's a full general, he's there on merit, one would say. But what is your reaction to such a move? And also, Chicho yogera ku bannayuganda okubanga it's also business as usual. We have welcomed it too. Omanyi waliwo deka ekigambo kye bayita okweyugula. Yes, sir. Era ne meaning y'ekigambo okweyugula. Omusota bwe gutuuka ne gukula gujjako skin. Yes. Ne gufuna skin empya. Abantu tusobola kujjako skin. Naye tusobola okweyubulira mu abo be tuzadde. Tusaagala bakulimbe nti Muhoozi byayinza okukira ku makya okulowooza n'okwagala okukola nti bisobola bikwawukana ku bya taata we. Akulidde mu State House, akuzina taata we, afulumyeko mu magye, byonna byakoze byebimu mu magye, tebyawukana taata bye yayitamu. Tavuddeeyo, tosobola kugamba nti nno
abadde mu life kanku example yo mumbejja wa Buganda Sanga lya Mbogo. She's a princess. Naye so omusangako nga ali mu life ye ya bulijjo tomulaba. Mulaba. N'agenda ku concert n'agenda mu mipiira n'akola ki. That kind of life eyina engeri gyekuleetamuko okuinteractinga n'omuntu outside your culture. Kati wobanga for example first daughter kankutwale nga ku first daughter w'e Rwanda. Omusanga nga interactinga n'abantu ba bulijjo openly. Kakati gy'okoma okugenda nga obeerako mu bantu eno oyintandika okufuna attachment ne bond eri abantu. You start to see the reality. The reality. Naye bw'okulira mu kye tuyita amagye sigamba nti kibi eri bo naye nkiraba nti teosobola kubanga olina different lifestyle okuva ku eya taatawo. Lwaki? Because the tata naye yakulira mu magye literally. Tata is a rebellion, is a rebel. That's true. Is a product of revolution. Mu mateeka tugamba fe wakulaba oba okoze revolution ng'ebeera successful. Singa teyali successful, singa naye yali kalaba ku death row. Obeera nawe obeera wansi. So is a product of a revolution. By 1980, he was a rebel. Yes. By 1986, now becoming a successful rebel. And in 1995, now legitimizing, now becoming a leader by constitution. Mu 1996, ne yewaye eri abantu kwe kufuuka omulonde. Nenga okuva mabega. Is a product of Napoleon. We can actually say by 1971 he was a rebel. By 1971, by the way. Yeah, because after Amin took power, the following day he declared that it was unconstitutional. So, as the whole world was celebrating, he's a product of the Napoleon Bonaparte. Era tuba tunoonya Napoleon Bonaparte wa 70s ye mukulu Yoweri Kaguta Museveni. Nekyo tulina kwerabira nti product tukyusaako bukyusa. Nti mukulu Yoweri Kaguta Museveni bukujja nga atambuza ensonga ze ez'obufuzi sijja buyita bukulembeze. Otuuka ekiseera ne wabaawo emyaka gye tutuukamu oba oli awo gye tutayagala kukkiriza nti tugikonkonye. Naye nga ideology oba concept oba entegeera ye ekintu kyayagala kirina osigalawo. Yendowooza ye. Kaakati endowooza ye esigalawo etya olina okunoonya omuntu gw'oyubuliramu. Mu ddiini tulina kye tuyita reincarnation. Olina okunoonya wowe okola ki? Tosobola kwesiga muntu mulala gy'ayinza kweyubuliramu ayinza kutegeera kintu kye nga mutabani we. Kakati essaawa eno yonna gye bamutadde yes Muhoozi is a Ugandan. Is a Ugandan Kenyan. Is a dual citizen. Muhoozi is a dual citizen. Era esi gyali yagala okuba Kenyan bamuzaalirawo. Muhoozi si we Kenya. Muhoozi, if I'm not forgotten. If it is not Kenya, Chemanyi is a dual citizen. By birth, it has to be another country. Because it's 74. If it's 74, Museveni was in Tanzania in 1974. According to my history, Ninga Jukida, Nairobi. But regardless, whether Tanzania or Uganda is a dual citizen. But he has the right, as a citizen of Uganda, okubeera mu magye, okuyita through the ranks nga bazaaziyitamu, becoming a CDF, there is no problem. He has a right. Whether he qualifies or not, the CIC yasinga okukitegeera. Ne bali mukulu Museveni najja n'akugamba nti vice president is Jessica Alupo. Major Jessica Alupo. Who became a major by of token. Abamu ku ffe tuba tukimanyi nti mukyala Jessica Alupo yaliko mu department ya education. Mukwera mu department ya education yaliyo ngaani. Era tayito yoba major yagifulirawo awabata yagifuna mu that time ng'asabye nga minister mu education. Anonja n'otuwa prime minister Nabbanja, n'otuwa first prime minister, deputy prime minister ng'ogyemu Oweekitiibwa Moses Ali abasigadde bonna tubamanyi. Kadaga, Balumumba, bonna we bali. So, no, God forbid, sijja gamba nti musabira kituuke, but God forbid.
N'ekyo kituusenga Mungu ajuludde mukulu Museveni. Essaawa eno as per the constitution Jessica Alupo yafuuka president. Of course. And mukulu Muhoozi remains as the CDF. Era kino kibagamba mukulu Muhoozi ajja tufuga nga ye shadow president and the CDF. Kubanga concept y'okweyubula kye dictating. Nkwe example nga maliza wano wagatugera kuwummula nti in Kenya before the Jubilee and the whatever twalina gye tuyita KANU. KANU, it was a big political party. The biggest at a time. Mwalimu Uhuru Kenyatta yaliyoko, Ruto yaliyoko, Barairo Odinga, Moi, ne mutabani we. Yes. Is it Benjamin Moi? Gideon Moi. Yes. Thank you. Bera buli omu yali alowooza Gideon Moi agenda okukwata ekintu kya taata we. Of course. Naye taata agenda okitegeera nga kintu kya KANU kino abantu batandise okyerabira. Ate nga tayagala kunyiza mutabani we. Kyeyakola n'abanga pata gikwasiza mutabani we. Gideon Moi n'agamba mmazeeyo. Nadde mabega n'ayita Uhuru. Ideology yaffe terina kugwa. Tukoze tutya. Uhuru had to come ateekewo political party empya. That is how we saw the Jubilee coming in. Olini Moi Gideon celebrates n'alowooza taata agobye Uhuru. N'alowooza obulinza ngenda bufuna. Kumbe taata ali mu reincarnation, ali mu kweddaabulula. Ali mu kuzuukirira mu Jubilee. Era Jubilee bwe yajja yatambula. Yamuwa lubugo. Weba era ne kajja yamuwa lubugo lubale mubbe. Era ne kajja ne akasaaya ako tekakoma ku Uhuru. Era ne Uhuru bwe yajja n'alaba nga Jubilee tekyasobola kutambula. N'akugamba anja kuwagira Raila Odinga. Najja n'alaga nti awagira Raila Odinga naye nga ideology ya party terina kufa. Kubanga ideology eyo yava ku bwa Moi. Uhuru ne Baruto baaliyo. Exactly. Kati kwe kujja ne batta Jubilee. Ne baleeta UDA. Kakati eno bakulaga bawagira Raila Odinga naye ng'okweyubula kuvudde mu KANU kuze mu Jubilee kati kuli mu UDA. Exactly. So na wane no Uganda chetula concept yajja. Chetuyite okweyubula. FDC Katonga kyeriku. Kale katutandikira wenyini Council Cedric Frederick Namakajo. By that Cedric abamuto wange. Namakajo Derek Frederick. Yes. Namakajo. Yoyo Council wana katumulemu katonda tulimsawa yafe yokubira tukoma tukatandikira ku nsongezo. Painting the picture nungi musafe so sebuche bigena maso mu gwanga now twagatandiki okumutunuzaamu kye kigena maso mu jema twachi tuina zi different teams and of course we know na bivudde ku let's go for a short commercial break. My name is Edgar. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. Empishi y'ebyobufuzi. It's controversial. Purely political. Well researched, Accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleese amaanyi. Olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri mbali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Yali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe ndabe nabirindira nokuda Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenja ewamune. Farida Bikobere Buli wa Sunday esawa 2.
Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, Bikoda. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mukulikeyo mukuwumula tuli kumusaya yaffe ey'okubiri ate nga yesembayo program bagiyita The Mighty Drive amanyaze Edgar Matthew Karuhanga nkyali n'omwami Derek Frederick akyali wano nange Namakajjo Council tukyayogera ku nsonga ezigenda maaso naddala wali mu kibiina kyabwe ekya Jema tusookedde mu bigenda maaso mu ggwanga naye kati katugende mu nsonga zammwe so tubiraba mu mawulire there are some factions waliwo enjawukana. But just give us an evolution. Abatamanyi kikyenyini ekigenda mu maaso exactly. How do we come to these divisions and what is actually happening there? Okusookera ddala tewali factions. Ekyokubiri mu Luganda tewali njawukana. Ekyokusatu tewali bukubagano. Era teri alwanagana ne munne. Jema is one. Singa waliwo enkubagano. Singa owulira Jema Mengo, Jema Lubaga. Jema Mengo, Jema Kamwocha. Naye era n'oyogera essaawa eno ogamba Jema Mengo. Ogamba nti ali wano e Namakajjo Derek Frederick, Secretary Legal Affairs, Jema. But also chairperson team. Kyamundu. Exactly now. Obo si bukubagano. That is exercising a right. Bakiyita kweyagalira mu ddembe ly'olina. Njagala Abannayuganda tuleme kuwuddusibwa. Political parties zonna zirina kye tuyita constitution semateeka. Era byonna byonna bye bakola binotambulira ku semateeka wa party. Ne Political Parties and Organizations Act eteeka eryabagwa Parliament. Oba oli awo Rules and Electoral Commissions Act. Batugamba constitution yaffe tugamba nti buli mwaka gumu nga tugenda mu kalulu tujja kuba twetaba mu kye tuyita okulonda. Political Parties and Organizations Act nayo nekugamba nti political parties zijja kuvalidatingibwa nga bayita mu National Delegates Conferences okulonda obukulembeze obujja. Tulina obukulembeze bwa mukulu Asumani Basalirwa. Tumwebaza olw'ebirungi byatuyisizaamu. Yajjako 2011 okufuuka party president. Era Delegates Conference yajja neddamu nebeerawo in 2014. Era nemuzaako. Yes, in 2015. Then era najja n'ayongera n'abeera party president mu NDC eyalina okutuula mu 2020. Because of COVID, NEC nekola kye tuyita extra NEC National Executive Committee meeting. Mu structures zaffe
meeting esingira ddala okuba enkulu ye National Delegates Conference. Exactly. Etwamba delegates bonna mu Uganda. National Delegates Conference eronda kye tuyita bammemba abatulwa ku NEC Yes. nga bakulibwa party president. Debated National Executive Committee. Yes. Wansi wa NEC ffe tulina kye tuyita party cabinet. Okay. Era eddukanyizibwa party president wamu wansi secretary general. Ne tuvaawo tutandika okuba ne zi committees ez'enjawulo. Management committees, electoral commission, ama disciplinary committees enjawulo. Naye nga bonna bayambibwako gwe tuyita party chairman. Essaawo ne mukulu mayanja Muhammad Kibirige. Party chairman alina obuyinza n'omulimo go chairinga n'okusamoninga National Delegates Conference. Yes. Okutuba totegeera ekyo. Netugamba nti mu 2020 NDC yasobola kutuula wala NEC yatuula. Fena tujjukira bulungi nti COVID yatasobola kutukkiriza kutuula bangi. So ne kibeera resolved mu NEC nti tuongezeyo emyaka 2 n'ekitundu. Nga ino extra National Executive Committee nga yekisalawo. Yekisalawo. Naye yo extra mweri oba yatuula mu butuufu bw'amateeka. Okay. Ne resolvinga because of COVID tetujja kusobola kuyita ba delegates baffe twongezeeyo emyaka 2 n'ekitundu. Okay. Era mu 2020 ne bongeza emyaka 2 n'ekitundu nga gyalina oku-expiringa last year in around March. Yes, around March, April. Era nitujja nga tutambula. Era bwe twatuuka mu March, April, nzijukira bulungi in Feb last year, my office, I wrote to the Secretary General wa party, wamu ne party president ne national chairman. Ngamba tegeeza, yes, because my role is to advise the party on the legalities. Yes. Nemba ngamba advising anti legality ya leadership eriko egenda kuggwako ate to the best of my knowledge sinalabawo plans zoku holding a National Delegates Conference. I'm worried nti tusobola okubecoming a victim wa illegality. Electoral Commission so to deleting ku parties register. Kubanga ekisanja ky'abakulembeze kiwedeko kitegeeza party teriiwo. Yes. Electoral Commission erina obuyinza okudeletinga party ku register. So number of my letter, my advisory letter. Secretary General Nayamba, he heeded to the advice. Naita NEC meeting. Yatula ku party headquarters zaffe. Mu kuyita NEC meeting, various members twalimu. They agreed okubanga we betegeka to facilitate the National Delegates Conference. Ne basaba just a 1-year period okutegeka that. Ne bagamba the leadership, current leadership, bajongereyo omwaka gumu ng'ogwo omwaka ogumu gutagetinga kufuba kulaba nga bategeka National Delegates Conference and the resources to be what? To be used. Ebisigadde sijja bigendamu nnyawo because somehow nga legal personnel I kinda went on a minority report. Or over a minority view on the extension of 1 year. Nobody extending. Because you had already extended 2.5 years. Yes, it would be so impractical. In the legality ndaba, it is impractical nga bw'okyogedde okwongerayo omwaka ogumu. But considering the need and the reason aliwo nga ffenna tuli bakulembeze ba party okwagaza ne party okutambula obutuufu bwayo nga the reason is standing and nga ntuufu mu byonna. So Dembagamba, no problem, we can proceed, but I request to make minority. Ne turesolvinga omwaka ogumu ne gukola ki? Omwaka ogumu ogwo gutambula gwena kuggwako guno omwezi gwe tulimu nga 15 if I'm not mistaken, on 15th May. To date is 7th May. Tulina like some 8 days. Ntuuka around 3 weeks ago. Ntegeeza bannayuganda, ntegeeza bammemba ba Jema. Era nzamu n'okuwandiika ebbaluwa eri party national chairman, copying in the party president and secretary general.
Mutegeeza mugamba naye kijja kityo okubanga tubuzaayo almost a month but tunalaba roadmap electoral commission ate ngeno roadmap ate sayinayisibwa like some 6 months ago we are going to fall prey of the same thing kyetwalimu luli eri ate temukyalina buyinza mwongerera ddala dde n'oluba lunaku lumu. So I advised the party chairman nemu advising under the provisions of the party constitution of calling for the NDC. Mukama nayamba party chairman a week before yali yawandiika later Mukulumana Muhammad Banja Kibirige n'ategeeza bannajjeema nti mu National Delegates Conference eddako mu mwezi gw'omukaaga tajja kuddamu kwesimbawo ku kifo kyonna era asaba ku retiring oba ku resigning asobole okufuna time eya consultants wamu neya famire ye. Ekikolwa ffe nga bannajjeema kyetusiima era tumanyi nti kirungi nnyo era tusaba ne bammemba abasigadde mu political parties endala ddala nga NRM nti ne ba national chairman baresigninga ne baleka abalala baweereze otuuse ku peak. Thank you very much. Essaawa eno naadi musiimo nnyo katonoko ne engeri Kenya UDA Ruto gye bali mukutambuzaamu grassroot elections zaabwe abaali bampa observatory status naye byagenza otuuka nga naffe eno tukirina ki grassroots zaffe naye bakulaga nti nno baligenda mu kalulu naye mukulu Ruto tolinawo omulaba mu kalulu kuba chairman nga tebutandikidde ku village naye Gachagua yakola ki yalidinga ne munne kitegeeza nti you can be president of the republic osobola okubeera national chairman wa party yo naye ate wabeerawo abalala bali able baleke baweereze because these offices ziriwo okugrooming abantu. So nebazanyira nza mu kutwala omukisa guno okuddamu okwebaza omukulu Haji Muhammad Mayanja Kibirige olw'okuvaayo okukola ekintu ekiraga eggwanga nti ffe mu Jeema tetuli bannakyemalira, ffe mu Jeema tetunywerera ku buyinza, ffe mu Jeema tuweerezako tetuweereza ne tuleka n'abantu ne bakola ki ne baweereza. So yatutegeeza mu baluwa nti National Delegates Conference eri omu gwa mukaaga mu mateeka party chairman yalina obuyinza obuyita National Delegates Conference n'obugichairing. So ne tutegeera nti batuyambe niyo mugwa mukaaga naye ate electoral commission tenatuwa road map tulina okuddayo mu villages tulonde grassroot delegates abagenda okujja balonde eneke ne president. Exactly. Era Mukama n'ayamba by then ngendo otandika okulya ku mawulire nga batandise Jeema tebalonda nempirawo ku ddoboozi lya chairman wange omukulu Haji Nsamba nga ategeeza bannayuganda nti tugenda kwenrollinga electoral road map era bagenrollinga era nakyo tubeebaza mu kwegenrollinga twamaliriza village conference twamaliriza sub county town council conferences ne district conferences tuzina twazimaliriza era electoral commission erina register eyaba district delegates mu district zonna e Uganda era register eyo bagikompayirize kyemmanyi tebannagituwako access naye kyemmanyi bakyakola mirimu gyabwe internally. Kyetulinda kati okuva ewa national chairman because electoral commission yo ogwayo egumaze kyetulinda wa national chairman kutuwa date ya National Delegates Conference. Constitution ekugamba nti every member mu constitution has a right to vote and to be voted for. Netugamba ye tutuuse mu National Delegates Conference omunamu ogubeerayo ogugumu ku bo kukyusa bukulembeze ate nga tulina candidate ayagala okubeera party president. Era kino kitegeeza bannayuganda neyandibadde tayagala kubeera party president nange mbadde mbulina era ngulina osanga nandivuddeya nenkola ki nenangirira nenesimbawo. So ntegeeza bannayuganda nti omukulu Haji Abdul Nur Kyamundu Ssentongo eyavuddeyo olunaku lw'ejjo okulonkinga okumwaniveiringa nti ekandidenti waffe gwe tusimbye ki emabega kitegeeza nti ali mu kwekisasayizinga ddembe lye nga mmemba wa Jeema okwesimbawo. Ate era ekyokubiri nga bwe yakikoze
ne member omulala yenna akkirizibwa okwesimba no yali badde gwe ne bwe nandibadde nze anakati nkyakkirizibwa yadde ne ku ttiimu kya Muntu tekiŋŋana kugamba nti tubadde tutambula bulungi naye mukama wange osobezaamu wano nkutadde kandeeta amaanyi agange so every member ayina ebbeeto okwesimbawo era nsaba national chairman atutegeeze mangu date for olunaku lw'ejjo twaniveyirize candidate waffe mukulu Kyamundu Ssentongo era nitutegeeza bannajjeema bonna tudda ku regional consultative meetings era nga very soon tusookera Mbarara eyo nno tulinayo ba guild presidents bana tulina ku Bishop Stewart wa Jeema tulina ku Metropolitan International University Mbarara campus wa Jeema tulina Metropolitan International University main campus Kisoro wa Jeema tulina guild president must wa independent but Jeema leaning ate ne tubeera ne ba guild speakers mu universities ezenjawulo kitegeeza nti yote mu Western tuli b'amaanyi nnyo bwe tuba tugenda Jinja so tuli mu consultative meetings paka lwe batugamba nti electoral commission we tugamba nti kati abaagala okwesimba ku bifo ebyenjawulo tubatadde tu campaign so tetuli mu campaigninga tuli mu consultative meetings fe twabalaze candidate owaffe gwe twagala era ne yandibadde mukulu Asumani basalirwa nga tulaba nti ekino si akyakiina osanga yatwandira alinze behind ye kuba kati ebisanja oba yajja 211 ebisanja tebiringa bisatu no semateeka era kyobola tuli mu kwamendinga semateeka wa semateeka ku kisanja ekyali quiet omuntu asobola n'okuweereza emyaka emeka amina ebisanja bina naye ffe nga tugambe nti kiri mu nnono yaffe morality and the law council manyi biba byanjawulo era kati njagala nkulaga kubanga bweba tekiganye amateeka asobola okudda asobola era nkugambe wano nti singa naye twali tumulabamu ekinosi naye kennyini akyawulira nti nkyayagala okuweereza najja n'atusaba n'atutunza ekirowoozo ne tukigula oba oli awo era twanimuwagidde kambuze ku bino ebigenda mu maaso byonna party president aliwa wali aweereza is the party president is he in the middle of is there a controversy really is he coming back for power yakoze interview yesterday mukulu Asumani basalirwa 1 aweereza emyaka ebisanja bisatu tutegeeza bannajjeema nti oba bannayuganda nti tuyinza obutakkiriza nnyo mukulu Asumani kudda lwa kisanja kyokuna bwe tumukkiriza tubanga bannayuganda abakkiriza mujjajja tova ku main abakkiriza mukulu Museveni okuddawo kitegeeza mu bufunzi twale tuzimba mukulembeze agenda kujjako mukulu Museveni wabula tuba tuzimba Museveni omuto tuba tutandise omulaga nti osobola okunywera ku buyinza ebisanja bina ekinusu ekyo oba omwoyo bweguto gutandikire eno wansi mu pate bw'omujja eno kati mukama n'atuyamba ne tukwata ku bukulembeze bwa Uganda kitegeeza era asobola naye okwegwanyiza ebisanja ebimeka kuba neno yafuga bina ne tugamba mukulu Asumani ebisanja ebisatu bikola ki bimala era tukwebaza nnyo olw'obukulembeze obulungi bw'okoze eki bw'otuyisizzamu tetumulinaako buzibu atukulembedde bulungi naye tugamba nti tetwagala kuzimba Museveni wankya ekyo kimu ne tugamba ekyokubiri tatutuukirirangako kutugamba nti akyalina obwagazi obudda bukyanga balwerinzinga roadmap ya electoral roadmap electoral commission talinago nze nga nze tansabangako nti nno munnange nja kusaba akalulu konsaba ompagire nja kudda kireegeza interest tagirina ekyokusatu nabadde netegeeza interview ye ejjo ku TVM n'ategeeza bannayuganda era ne bannajjeema nti talina kiruubirirwa kidda kuba party president ate ekyo nakyo tukikubira engalo kitegeeza nti ffe Jeema tufugira mu example nti national chairman yaresigninga akugamba tadda party president omuvubuka omuto yakyali envuumuulo looyo w'amaanyi amanyikiddwa politician w'amaanyi amanyikiddwa yes MP era gwe tulina akugambye kampumuze wa party president yandibadde alemerako kubanga ye MP gwe tulina isitawuni ye w'amaanyi nnyo mu party tumwetaaga ye waffe
naye nga yategeze bannayuganda ensonga ey'okutaano lwaki twagala akomewo. Tumumenye nnyo ffe nga bannajjeema gwe tulina mu parliament alina okukiikirira bugiri alina n'okukiikirira ideology ya Jeema. Ate nga ateeka bwe liri procedure eza parliament buli political party erina okufuba okulaba nga buli komite erinako member. Ffe tulina omu alina okutula ku committees zonna. Kaakati kitegeeza nti of the Interparty Organization for Dialogue? No. No, he's not. I think he is. Esijagenda esi. Naye ngwena bokebera naye kyengezaako kutegeeza nti committees zajja okuweerezaako mu parliament impitirivu nga mukulembeze ku lwa Jeema. Ate era aweereze ku bannabugiri. Era it is on record teri kigaana omukulu Asumani basaalirwa. He is the most performing opposition member of parliament according to the rankings. Rankings zikugamba yali wakutaano last year. Mu bokutaano yabakutambuza mu opposition. Kyeza bannabugiri balonda bulungi. Ate kyeza Jeema naffe twalonda bulungi party president. Naye tugamba engeri gy'obadde owokutaano tusaba ne mu rankings eziddako osobole okubeera akulembedde. Oba oli awo osanga party president bubadde nabo bumujjako mu parliament atulowoozeeko kufeeno ku pate tumugamba katukujjeko guno gutulekere goweereza eggwanga ng'oli eri. So mukulu Asumani basaalirwa ku kyemmanyiiko ko kyeyategeeza nti tadda nga bwe yavudde n'agamba nti tadda yabadde era ayina eddembe ogamba nti akomawo. So wabeerayo memba yenna omulala ajja akomewo amina gye yeesimbewo. Era nkutegeeza nti wetutandika campaign egamba nti waliwo faction kitegeeza walina okubaawo faction gye tuyita Kyamundu ne oba ne faction endala mpa yeeyo endala gy'omanyi. Kitegeeza nti Jeema ekyali etya so osanga bannayuganda tubalowoozese ndaga indicator etutwala mu kwawukana. Togirina akugambe tadda. And by the way, tulina bannayuganda tulina obbawa concept oba tubawe na ideology ffe nga ffe gye tubelievingiramu in bannajjeema nti okuvayo okwesimba ku muntu tekitegeeza nti omuwalana. It is a constitutional right omuntu okwesimbawo. Nti tamwagala. It is a constitutional right. By the way, mukulu Asumani basitula tutulwa ne tunyumya n'okuseka ne tuseka. Tetumulinaako buzibu. Oba oli awo omuntu gwe tuyinza okwesimbako nga kwondooza oba oli awo kufana kuwona nga tumulinako obuzibu ye muntu amazeeko emyaka 4. Naye wetujja mu bukulembeze bwaffe mukulu Asumani basaalirwa ne bwe yandizza ogwo twandimwesimbyeko. Bwenkera kumata nesimba ku mukulu Kyamundu basimwagala. It is a constitutional right. So tewaliwo indicator yonna, tewaliwo red flag eraga nti Jeema egenda kwekutulamu. Tekiriiwo. Tuli mu kukola ssemateeka wa Jeema kyatulagira okukola. Kati mukulu Asumani bw'atadda ne tulwa n'omulala yeesimbawo pate eba egendawa. Kubanga wayinza okubeerayo omulala agenda okujja yeesimbe. Tumuwerokaminga gye. That is democracy. Jeema Justice Forum gye etegeeza justice. Wabeera justice walina okubawo rule of law and democracy. Wabeera agamba nti nno asobola okwesimba ku mukulu Kyamundu tumwaniriza naye akole ttiimu eyiye oba oli awo naye ajja kulonda chairman wa muyite ttiimu chairman ttiimu swandi so. Essaawa eno nze ndi chairman ttiimu Kyamundu because nzikiriza mukulu Kyamundu nti asobola tutwala mu maaso. But the question is, political parties generally, are you relevant today? Ogambye muli mu kulwanisa omuntu amazeeko emyaka 4. Olowooza these political caravans because zalinga political vehicles. In fact, ideally, political parties should work in a democratic dispensation, right? In a time such as this one. Oyagala kugamba bannayuganda nti no to embracing Jeema, to embracing FDC. Do you think you are the solutions to changing government? We are. Over these 40 years? We are. Realistically? We are the solution to Ugandans. Yeffe ekkubo erituusa bannayuganda mu promised land. Nkugwa ensonga zino wammanga.
njagala ondeetereyoko omuntu yenna wa pattern ajja okuzinnyonnyola obulungi bannayuganda nti kino ffe tetugoba. Nkugambye tetugenda kujja ku TV tutandika okugamba nti tuli mukujjako mukulu Museveni leero Museveni agende babyogedde byonna bikoze eki biweddeyo. Slogans 221 zaakozesebwa simanyi oba zikyaliyo. Entebe mu ntebe tuba magere biki byonna zonna twazikola ki twazogera mu 221. Ffe tukugamba nti one Jema, we have tried everything. Nowekijja muzaala teri political party esobodde okuvaayo kuwelkaminga coalitions banakukolera wamu na bibiina birala. Kubanga tukkiriza nti amaanyi gali mu kwegatta. Akalulu akawedde political party Jema yokayoka yavaayo okulanya nti ejja kuteekawo candidate twali tugenda kuyita mukulu Asumani basaaliro. Ne tugamba tetujja kuteekawo candidate mukulu Asumani ddayo ebugiri katuwagire mukulu Kyagulanyi. Yes, ekyo kiri official. Kiri official. In fact, Jema is one of the people who first welcomed even the People Power movement. Exactly. Yes. 221 nga gwako. Jema yegatta wamu era n'abakyukakyuka abalala. Okubeera ne tubeera ba convener ba People's Front for Transition, known as the Red Card Front. PFT. Jema evuddeyo ekkolera kwegatta ne bana kyukakyuka abalala ni DCP wamu n'abalala okuleeta kye tuyita Holy Alliance. Yes. Even before this, Jema yetabako mu IPC. Jema yavaayo nebeerako mu njogerezeganya ne TDA. So kitegeeza nti Jema welcomes other parties. Kwa amaanyi gali mukola ki? Naye ffe nga bana Jema abamu ffe nga ffe kyova tetumala gakola mass recruitment nga bibiina birala. Kubanga ffe twagala kuyingiza oba tubeera ne oriented membership. We don't have membership to orient. Si kinyumo. Ffe tubeera pate yaffe eyina be tuyita oriented members. Tetubeera naba members to orient. Nga tonnaba kufuuka member waffe tusooka ku orientinga kuyisa mu kiki tukkiririzaamu so that otegeera omulamwa gwe tubeerako. Eyo cadaship ekyasinza okubeera ey'amaanyi. Naye tetugenda kujja bwana Edgar nsooke nkuwa tiketi then kuguza ideology yaffe. Otosobola kuba member. Nasooka kunnyonnyola kiki enyimiririrawo I have to orient you. Then gw'olabe osobola okuneegattako mu so bweba NRM kyetera okukola NRM emala otegeera nti mwagala kwera ba member esooka batwala kyankwanzi ne bateekamu ideology ya NRM n'ovaayo nga ogitegedde oliawo kizibu kuva mu NRM. Yes. Kaakati tetujja kubeera nga party ejja okuvaayo ekole recruitment. Kati ogambe nti tujja mwewandiise ogenda kufundikira ng'owandiisizza ba sympathizers abakolaga nti bafuuse ba members. So womala okukola kye tuyita oriented membership nga gy'olina babeera babwo. Ekikulaga nti Jema tulina oriented membership indagayo gwe wamanyi owa Jema omutuufu eyasaza okuba mu Jema ogenda mu NRM. Sina gwe nawuliddeyo. Bagate tetulina begwaniza genda mu NRM. Mpaye wa Jema gwomanyi asaze obulungi okugenda mu NUP. Kitegeeza nti okuzimba pate ne bannayuganda okubawa essuubi otandika mu baanyi bo recruitinga. But the thing is, okay, oli student of history. Olabyeko ku continent eno naddala ebizibu bye tulina wano siffe bapya. Where have you seen government change, especially what you call a dictatorial government? What would you be a consider zino political caravans? Some people have looked at these political caravans as legitimizers. Legitimizing the dictatorial regime that you fight against. And now in being the opposition, you stand to gain. You are actually not even oriented for power. And this is not just for Jema, but generally for the opposition. It looks like munyumirwa the status quo. Telyanyumirwa status quo. Chawa fe tukugambye tukola oriented membership kwate tunyumirwa status quo. Kankuwa example. Lwaki
buli bareba abajja barecruitinga bakadogo lwaki kubanga kadogo mwangu nnyo wakuguza ideology ate wamala ojjigwa tosobola mukyusa lwaki bonna abatujju batendekwa abatujju abasobola kuwamba baana bato naku zino batandise n'okubanga bezaalira aba rebels exactly lwaki kubanga baagala okubeera n'abantu from the start be bateekamu ideology eyaabwe kizibu nnyo okubeera ne successful coup nga eri premised ku basupporters zonna successful coups ezibaddewo babadde bazizimbira ku excitement y'abasupporters ne biraba nti ne gwe baagala okuggyako asobola bateeramu bambega mu basupporter bw'ovaayo n'obwenrolinga out mass recruitment bajje beewandiise oyisi bannayuganda mwewandiise mufune party ticket ne bambega ba SFC baani bagenda kujja bakole ki bazikime babeere active nnyo basembeze ku mmeeza osalewo nabaawo obona obajjako otya kati fe tukugambira nti ekyo tetukikola kati bw'omala okuzimba that caddership ne wobanga maasi eyo oba mungu akugambye nti election egaanye akuwadde Kelsen's theory caddership gy'olina yokka ekusoboseza okuyingira Kelsen's theory kubanga tekyukakyuka because you know these guys are willing to even lose their lives for this idea. Exactly. Kakati go tosobola kuleeta abantu kwateeka mu Kelsen's theory nga tosobola nga tebali oriented oli mukuleetinga abantu bakulu 20 something abo bangu bakukyusa naye omukama akuyamba n'osooka oba orienting nga kyegeeza ozimbye caddership ze nga nze sibangako memba wa party endala nali nagana okujoininga ni political party na joininga Jema in 2019 nimwe ebbanga lyonna onatandika okukola nsooka kulonda Kizza Besigye it doesn't mean nali FDC nali wankyukakyuka naye kyannyanguira okuva ku Kizza Besigye okujoininga Jema because sali oriented yes bye bye tulaba nti essaawa eno osanze abanupu basaze bagezemu NRM because mu Uganda political parties ezokka ezirina ba true members there's no Wamanga DP NRM Jema ne FDC ne UPC ba enti tebalina ezisigadde tezirina true membership kubanga ANT bwe yajja okubeerawo yagera n'aba FDC teyina true membership erina basympathizer abategera ideology ya mukulu Mugisha tugende naye NUP teyina true membership erina basupporter nti yasangawo already abawagira FDC NRM ANT Jema UPC DP negenda nabo need teyina true membership oba oliawo okujjako president waayo yes kubanga era ogenda okwetegereza ne secretary general waabwe yali wa Jema Osumani Odaka yali wa Jema ate nga ekujja okwetegereza kyamutwala it is because he wasn't properly oriented he was being oriented n'alaga nti adduka speed okuyita mu levels ez'enjawulo so maybe it was power struggle n'akulaga nti ageze mu need DP kyova ekikoze ekigamba kakongoliro from 1950 something DP ebuildings bamemba baayo UPC 1960 something ebuildings bamemba baayo NRM ebuildings bamemba baayo Jema from 1996 ebuildings bamemba baayo tetulina jetufetching akuleta baki bantu kakati eyo caddership yekyasinzire njaga ngambe bannayuganda nti tusooke tuve mu kwekubya yakati weba oli wakujjako mukulu Museveni ayina unoriented cadres ayina ba oriented army nga tusuubira omujjako nga tukozesa ba supporters tuba twerimba tulina mujjako ng'osoose kuzimba structure obulungi eyaba oriented members nga bategera kyobelievingiramu in fe mujema fenanga bwe tutambula
ojja sanga omuntu mu jema nga believingira oba nga oriented mu concept ya justice. Kyobola ba lawyer tubayina. Kyobola cadreship yaffe oba membership yaffe esingamu bali educated. N'abaana bala tubalina because ba members. Naye ogera kwa bagenda okujja bamaze kulabira ku ffe nti bye bitwagala ate nga nabo babyagala. Kati omuntu taba coerced taba forced naye abeera ali oriented nga wokyogedde nti ategeera embala yammwe era gyagendera kuleka tukyembuuza 226 mulagawa mwetegekedde kalulu nammwe. What is the roadmap for Jema and you as an individual really when you look at the politics today? Fe bana Jema tuli mu kuzimba structures zaffe. Mwetegekera kalulu ekitegeka. Tetuli mu kwetegeka asi yetegeka structure nti yetegeka kalulu. Ejjo tubadde tulaunchinga mukama wange President Kyamundi yategeezezza Abannayuganda nti 2031 tabula ku ballot. Teyagambe 2026. 2031 ku ballot kwali insha Allah nga Mungu atukuumye. Teyagambyeko 2026. Lwaki? Ffe tuli mu kuzimba structures ezaffe. Abakyayagala akalulu ka 226 weebali. Mukulu Kyagulanyi amasanyaza akyagali najja kwesimbawo 226. Ffe tugamba tulinze mu kkoona. Kale essaawa eno tukozesa budde bwaffe kuzimba structures y'abantu abagenda otegeera ki kyetubala 231. Bw'anaabanga mukulu mu Yoweri Kaguta Museveni yakyaliko kyetugamba kyetweta 231 tulina okukkiriza nti kyekijja omujjako. Bw'anaaba buwadde ku mutabani we tugamba kyonna kyetubala 231 kyetwetegekera mu gino emyaka egibulayo kimala okujjako mukulu Museveni oba mukulu Muhoozi 231. Tugalinga palapaseriali. Gwamulaba nti palaze kuganda lwasigabe 226. Amade soga nti 226 kyetubala kijja kujjako mukulu Museveni 226. Tuli 225. Waninga bidala mu mwaka gumu oyo palapase. Nkugambye 231. Do you think we should look at all political parties as to read the akalulu? Baina buzibu oba it's okay for also to go with tebujja kuba buzibu. Waliwo emirundi ebiri. Emirundi esatu. Omuntu gy'osobola okukyusa obukulembeze. Okusookera ddala it is election. Ekyokubiri it is court. Ekyokusatu mukulu Museveni kye yakola kugenda mu nsiko. Bintu bisatu. Naye byonna olina obbikula nga omaliridde. Mukulu Museveni yali amaliridde. Yes. N'asinga ba Paulo Kawanga, si byakuzanya, asinga ne ba Paulo Kawanga Ssemwogerere okubeera bubamalirivu. Yes. Akaluka 1980 tebabba UPM. Baba DP. Exactly. Naye lwakuba nti DP alina omwoyo gw'obwa Sseruganda nti wentandika olutalo baganda bange abawo ne be bafa. Ye tasobola kuyingira nsiko ya Buganda wano mu Bulemeezi. Kwe bamuzaala. Ate kati gwali gambe general yayita lutalaba violence as yajirina. So he was protecting his own. But he was protecting the lives of the brothers and sisters. Singa capital city yali Mbarara osanga ne Museveni teyandilutaddeyo. Kyekyenkugambye si kubeera busosoze sawa abantu bakitwala nti busosoze but it is brotherhood okuviira ddala ku structures za family wajova. Essaawa eno mukulu Paulo Kawanga gwe babba akalulu yagano yingira ensiko. Mukulu Museveni kokose eyo opportunity wabbye DP akaluka nyingire. Ideally government ya mukulu Museveni yandibaddemu bana DP from the start. Sikuleta mbulesi mausawo eno. Era abakulembeze ba DP balwawo nnyo okwenyigira mu government. Nese mugerere yajiyigira mu nagira ate ne bagira from the start. Government ya mukulu Museveni yandibadde DP. Sikubeera mu DP, yandibadde DP. Because yali ya DP. Kwa UPM yagenda mu nsiko tekyaliwo. Yagwa. Nakola kati alese NRM kugwa kwa UPM yandibadde alita DP. Nagenda mu nsiko. Kugambe ebyo ebisatu nakuba muki? Mumaliri. Naye kyenkugamba nti ebibiri byonna babikola ko babigezesezza. Akalulu ne court. Ate nga court yagigezaako mukulu Kizza Besigye. Mukulu Bobi Wine yagigezaako yagivaamu. Ya withdrawing. Yagivaamu n'agizza mu bantu. Kati simanyi oba
era 2026 tizikulonda kooti simanyi nife tugamba nti akalulu ka 2026 oba oli abaketegekera tunaabawagira tetulina buzibu kubanga tuli bannayuganda okweexercisinga right yaffe okulonda abagenda okukeetabamu tubawo ekigambo kyaffe gavumenti ya mukulu kyamundu eddako mu jeema tujja bawagira gwokyalonda ndi munnayuganda munnayuganda constitution emuweddembe okukola ki it's a duty it's not a duty but it is a duty emuwa omulimu obuvunaanyizibwa okusalirawo ensi ye ng'ayita mu kulonda so ndi munnayuganda era ngamba nti abanaddako tujja bawagira naye tetulina garanti nti 231 ku kyetubaala tunaabawagira tetugirina 2026 those with interest to come for presidents of the Republic of Uganda by way of elections, we for the team Kyamundu, the incoming leadership of JEMA, we shall support you. But we don't have a guarantee that in 2031, as power plans, that we shall support you. But okay. Rather, you shall support us. You said you shall, but let me ask you the question is, do you advise, okay, or what do you advise these political players? Do you advise them to go? Because this is a multi-drive and we speak facts. It has been on record that for the past 40 years, there is no leadership that has changed because of an election. It has been on record that the president who's incumbent today, who has been in power for 38 years, has said that a mere piece of paper cannot take him out of power. What do you advise? Not what they want to do, but what do you advise? No, the political parties, mainly in opposition, we have, apart from JEMA, they are no longer advisable. So I can't waste my time advising them. What? What do you the only goal we have is we want to see the transition of the government. Otwaji twagala okulaba buli omu akola kyasobola okukola mu ngeri ye kasite bange tutuusa ku ki? Ku goal eyo. Naye ate temukola mu kyemulowooza nti no kikola ng'ate kikuba balala okutuuka ku ggoolo. Nti olina kulinnya ku bukongovule bw'abalala okutuuka eri. Ffenna twagala kujjako mukulu Museveni. Kati gwe kola kyolaba ekikutuusaayo kaba kalulu genda mu kaluluko okole ekikola ki? Ekikutuusa. Bwe kuba mass uprising genda mu uprising kasa kibange kyekikola ki? Kyekijja okutuusa. Bwe kiba dialogue genda mu dialogue kasa kibange kyekikola ki? Naye kyonna kyokkiririzaamu ng'oli mu kikola ate tokuba efforts z'abalala abali ku agenda eri okutuuka ku ggoolo. Mwenna muli mu kutta nti omu akutteko kugulu omulala akutte mayembe okulala akutte mutwe. Kaakati ate gwe okutta ejjembe olitunuzamu ono akutta okugulu. Bw'ogenda okulwana olutalo tulina kye tuyita war ne battles. Bajje ne babeera banjawulo. Buli omu ng'alina engeri gy'agenda okutambuza mu bato ze. Kati kitwale nti nno oba oli awo gwe waakalulu oli caravan. Oli olutalo lw'ogenda olwana lwa Vanguard. Oli Vanguard osengula. Bw'oba osengudde ate tomaliriza kusengula ate kugwa ambush. Ate okuba ejje ezzibizi eriva emabega ate olikube oba oliko ekikyamu. So woba Vanguard mu lutalo lwana batoyo. Kubanga tukkiriza nti nno wolwanidde batoyo ey'okusengula oba ogezera 100 wandimaliza okusengula ng'olina 10. Naye tekitegeeza nti nno owangudde kubanga tonnatuuka ku kinusi. Kati wummuliramu awo ejje ezzibiza eddala erijja second front ekuyiteko ekulekera abasawo bakujjanjabe ate nayo yeyongereyo. So tulina kiruubirirwa kimu kyakujjako mukulu Museveni. Advice gye nnyinza obbawa buli omu akole kyasobola okukola kyabilivingiramu nti kyekituufu kyekimutuusa ku ki. But imagine how you speak. This is oyogeranga ogambye they are not advisable. That already shows that the opposition is already at this united opposition. Let's speak reality. Musobola okudda ku table yemu. We can. Lwaki kugamba nti we can? Fenga banajjema emitima gyaffe giri open to sitting on the table. Era tutudde. Kati wogibuuza nze nja kugamba tusobola okutula ku table. Kubeera n'emyezi 2 mu maaso tubadde ne bannaffe aba need. N'abasipinga tutudde ku table.
mwaka gumwe mabega tubadde ne ba FDC tubadde ne ba DP nga tutudde tubadde ne ba PPP nga tutudde kakati oba oli awo oyinza okubuuzaako omuntu omulala naye kimubuuze osanga ye ajja kugamba nti tekisoboka kubanga oba oli kyebabirivingira mu pate zaabwe zizaga nti tebalina ruumu ekola ki because kyekyo kyebasinga okufrantinga nti enzikiriza yaffe si emu neyoli naye nga bo baba bakugamba tebasobola kutuula then baliko ekikyamu because now baliko it's ekikyamu not a matter of ideologies. you see winning or achieving a transition of government is not based on a selfish move. Achieving a transition of a government, it is a unity in a diversity approach. Unity in diversity katunyonyole fa abolulimi oluganda. Okufuna okukyusa kw'obukulembeze tetulina kutosobola kufuna nga okozesa omwoyo gw'okweyagaliza. Wabula osobola okukufuna ng'okozeseza approach ey'okubeera obumu munjawukana zammwe naye nga muli wamu nga wonaagamba President Museveni mu kinaana kayiira sikwatagana nnyo naawe naye jantulwane nja kukwetaaga tebaakiivinga katulabe nga kinaana mukaago tuba tuwangudde tunaalaba ekinaddamu tunalaba ekiddako in fact even fighting Amin Obote Museveni were all together tebaawangula Ruto okuwangula Raila Odinga tebaawangula naye buli omu yavaako mu pate ye baakola Azimio la Umoja ne zijja ez'enjawulo ne bakola Hustlers Nation zi UDA ne zijja ezaaki ez'enjawulo so sigala mu NUP sigala mu DP olina by'obiriivingiramu in tugende mu maaso naye ffe naffe tusigale mu jeema we have a diverse approach but let us be unified awo tusobola okujjako transition tusobola okufuna transition naye ate gwe tobeera mu approach ng'okosa approach y'okweyagalizanga individual sekinnoomu olowooze nti nojja kuwangula. But also there is a rejection for some of the political parties. Naddala mu regions ezimu. I would ideally say Northern Uganda are rejecting a NUP based on the elections. Tebakimanyi. They don't know that. Kyekugambye tukose approach tuyita unity in diversity. Bw'okusa unity in diversity ogenda kutegeera nti we tuba tuyingidde akalulu kale. Nze NUP amaanyi galina mu Buganda. Bannaye nsaba political parties zonna mu opposition mungwagire nze mu Buganda tujja oguli omululu gw'okugamba nti nno zalina okusinza ababaka abangi mu parliament. Some people bali contented n'okulaba leading opposition mu parliament nti obala party endala evaayo okufuna ababaka nga bagikuba naye tugambe nti NUP tukulekedde Obuganda kuba tumanya ago makanda gago tugambe nti Jema West oyina mu Busoga ne West tukulekedde tumanye nti kakati FDC no mweso kyalinayo maanyi tukulekedde mu Eastern ya Bugisu region ne Teso region tumanye nti UPC gye tukyalinako kooba oli awo tannaba kugenda nnyo eri naye tugiwadde wano tumanye nti DP nawe tukyakulinako mu Buganda ne mu gundi tugende nga tupikinga districts eza stronghold za party gye tusobola okubiriivinga nayo tuleete abo tuleme kwonoona resources because buli ogenda mu kalulu mu national oli mu kwonoona resources gwe tukwate gwe wolina stronghold tuteekawo resources nooli tulekere mukulu Museveni gy'aga gyalina stronghold ze mu district obanga oba oli awo nga abiri tumulekereyo naye nabo tewatugaana kuteeka ka resources kaffe azipa ku kye tusuubirayo awo ye approach gye tuyita unity in diversity tuyunifyize ne mu diversity approach nti ze mbirivingira wano. There's something that has always been said nti there's also a tribal basis nti Uganda's politics na yeri run based on tribes. No, it is not a tribal basis. Yeah, okay. That
we had the Langi, they were the ones in power at the time. Then we had the people from the Akakwa, na Obariko in power. Now we have the West, you can see it. Munga agamba katukube chintu, chitwale, chino chaffe. Even in Kenya, it's the same thing, literally. Opposition mainly, but in more tribal basis. No, but do we need to go there? No, to start calling the tribal card. Honestly speaking, that is not playing a tribal card. That is analyzing the strength of a political party, and it is called playing a political party card. It is not playing a tribal card. Mukugambye nokozesa political party okutegeera nti wano weina amaanyi. Don't we need to start looking at the tribes we shall themselves? not. Techinyuma. But it's the reality. No. Jema. No, how can we do it in a way that Kenya nega mafaba kikuyu faba badekera bibiwafe kati avudde ko. And oba omukale engineers which is appreciating it n'okutuuka okufuna kyoyagala ofuna. Oba ojja sooka kusitisa abantu bayitirivu for that to realize kyoyagala ofuna. Abanakenya okutegeera nti kikola balina sooka kutegeera ate bubi bukirimu. 207 ne bajja kubatinga bagamba fena tuli Bannakenya kale katusigale ku tribal ticket eyo naye nga tunyamawo kali akaala Kenya first. Kenya first. Kiringa bw'ogenda ku mupiira wa Uganda nti fena Man Arsenal tujja kwekuba naye tetujja kwettingana katusigalemu kalire nti fena tubawagizi ba mupiira. In London abawagizi ba Spurs bavudde ne basaba abawagizi ba Man City nti ne basaba abawagizi baabwe aba Tottenham nti bamimukirize Man City bakube ne Arsenal terete ekikopo e London nenga Spurs ne Arsenal bona bali London ne because balina beef eyaabwe eri strong eri balina balina beef ya Arsenal and Man U. Yeah, it's true. Balina Spurs Arsenal bannaye aba Spurs babe muleke Man City bakube ne Arsenal terete ekikopo ewa mu London. So tetwagala kutuuka awo ate awo tubogeze beyond. It's extreme. It is extreme. Nti kale mpagira Arsenal mpagira London neka tusigazo mpagira Arsenal mpagira Spurs neka tusigazo omwoyo gwa London into Spurs bane medo kireta de twewala nabatya ka kireta ewake London kubanga kiba kizewaka kakati regardless of what ticket ya card ya tribal approach sijiwagira na ye mpagira approach je tuyite ya political party strength je tubalina okukozesa geographical strength nti ndi wano to building irawa lastly the role of the leaders one because tuina chawali say cultic system of politics nti eri waka aina kubeera council na makajo wabasi na makajo sikyamwagidde. How do we deal with that thing? bajoininge jema tuba tujirinze nakyo teri option jabba wandala jiba jasobola bajoininge jema Temwina cults, ndagayo cult thinking. Mu 96 twaina Ajimanja Kibirige. Natuuka nava kuba party president. Nadda kuba national chairman. Ne tufuna Asumani basalirwa. Naye nga tulinayo honorable by then yali the late Hussein Chanjo. Nga secretary general wa party. Nga gutunanga MOP era nga babiribyamu Hussein Chanjo. Yaliyo bisanja bibi nagano okudda. Asumani najja. Asumani akugambye sidda kuba party president. Tufe tugamba tueta Kyamundu. That kind of change of political roles and plays muba heads betuba tulina waliwo cult awo sibula abakulabye kanso. So sibula bato bangamba abantu tuba twagala okujjawo omwoyo gwa cultism mu Ugandan politics kuba mubi gutuse abakusinga bazimbye cultism tebazimbye party structures. Joining a JEMA, the Justice Forum, to building structures, to respecting amaanyi omuntu gwe galeeta ku party, to respecting capacity omuntu gyasobola okuplayinga mu kufuna transition, to respecting oyo kyonna kyabasobodde okukola ki okukola. Wabula tetubelievingira nti capacity zonna z'olina ziteeke mabega g'omuntu o building a cult
cultism mu politics. We tunaba tukoze ekintu bwe kityo kijja tuyambako okwachivinga transition through a well-oriented membership organized party. Awo bwato kyasobola kubaako kugamba nti Derrick baamuguze nti Edgar baamuguze. Naye tunagendera mu maaso ga cultism, mu kintu kya cultism. Bwe tunagenda nga recruiting aba supporters abatali oriented members, then mwabajja okutandika mujja sigala mukaaba nti Museveni akozesa ssente mu kalulu okugula bammemba baffe. Okay. Yes, sebo. Kale sebo. Tweyanziza nnyo Council Derrick Frederick Namakajjo mu mbeera. Thank you so much Council kubanga otuyinze ku lunaku olwaleero. Ndaba nti abasuubuzi bagenda meeting President Kololo olunaku olwaleero. Amaduuka agasinga maggale naye katusuubire meeting gye bagenda obeeramu enaavaamu ebibala ebirungi. Amannya nze Edgar Matthew Karuhanga mbadde n'omwami Arnold Mukose Anthony ku camera and of course omwami Besigye Bernard Jali eyo mu production omukyala Teddy Tenjo Nabukera. Thank you so much nammwe abatulabye mwembeebaza Kansuso kuba muteekamu ensimbi zammwe ne muteekamu n'akadde okubanga mutulaba. Data wa Uganda tabeera wa layisi nnyo naye mwebaliye ddala abatuuse nga tuli late obanga twali tutambuddeko. Video eno egenda beera ku YouTube era osobola otuula mu kadde k'akalungi n'ogiraba yonna ebeerayo omwami Mukose abikolako byonna. Tweyanziza nnyo from the entire team. Mukama abakuume tujja balaba olunaku olw'enkya Woman Crush Wednesday. Abakyala bagenda beera wano Lilian n'omukyala Farida ebali okubanga bakuweereza. Temwerabira programu yaffe empya The Political Dice weeri ku Sunday ku ssaawa 2 zennyini temugiswa first episode egenda kuba running from that time. God bless you and God bless Uganda. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.